This is the Word of God. Ab'emikwano abatwikumirako tukyagenda mu maaso ne Revival Uganda program ku Uganda TV, nange omusumba Mugoya Michael, era nga tuli kwogera ku nsonga ey'okuzzibwa obuggya, enteekateeka ey'okuzza obuggya, ensonga ezigenda mu maaso naddala ez'omwoyo mu ggwanga lyaffe. Emabegako awo mulabye bulungi puroguramu nga bw'ebadde etambula, nga tuli kwogera ku nsonga zituteekeddwa okusabira, tuteekeddwa okusaba revival ebeerewo, nga tuli kugenda kati ku nsonga nti nno twetaaga okusabira revival kubanga tukizuula nti nno Katonda ye mwennyini yasobola okuteekawo revival eya ddala, so si ffe abantu. Revival yonna yonna eteekebwateekebwa abantu tesobola kubeera nga emala ebbanga eriwera, kwegamba eggwawo mangu. Kyangu nnyo okufuna abantu n'obayita ne bajja mu maaso ne basalawo okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe, nga okozesa engeri nnyingi n'obukolomooni bungi, omuli music oba ennyimba, ebivulu, omuli okubuulira abantu engero n'ezisitole ezikwata obulamu bwabwe, omuli okuteekawo okukubiriza abantu ng'okozesa obukodyo obw'enjawulo bajje babeere nga bawaayo obulamu bwabwe eri Kristo, okuteekawo ababudaabuda nga bali mu maaso buli omu bamwesimbyeko ng'abo bakola ku nsonga ze babuuliriza. Ebyo byonna bisobola okukolebwa. Waliwo omusajja omu ku babuulizi b'enjiri ayitibwa Charles Finney, yakozesa obukodyo obwo mu myaka giri gya 1830, era nga yakkirizanga agamba nti bw'ofuna enkola ennungi entuufu, enkola ezo zisobola okuyamba abantu okuba nga bawaayo obulamu bwabwe eri Kristo, era ne wabaawo revival. Naye Finney ky'ataategeera, era ekyo ye kye yali akkiriza, yali alowooza nti nno omuntu okukkiriza ye mwennyini ye yasalawo nti kakkirize, so si Katonda okubeera nti yakwata ku mutima gwe. Kaakati ekyo engeri ezo zaaleeteranga abantu bangi okulokoka, naye oluvannyuma ate ne babeera nga tebanywerera mu Kristo. So ng'ate naffe ennaku zino tukyakoppa obukodyo bungi nnyo. Naliko okusayiriza eyo ekiryandongo, ne wabaawo omusumba eyajja okuva ebweru w'eggwanga n'aleetawo enkola ez'okubuulira enjiri nga mulimu n'abantu okuwangula ebirabo, amapiki, amasimu era n'ebintu ebirala. Kati abantu bangi nnyo baagenda mu nkuŋŋaana ze, naye nga ekibatutteyo kubeera nga bawangula birabo ebyo, era n'abandi kyemanyi baalokoka olw'okuba nti nno balabye obukodyo obukozeseddwa. Naye kye tuteekeddwa okumanya nti nno twetaaga okubeera nga tusabira revival eya ddala. Revival eya ddala teva mu bukolomooni bw'abantu, wabula eva mu Katonda yennyini. Katukirabe kibeera kitya? Katonda bw'abanga anazzaawo oba nga analeeta enkyukakyuka mu bantu, newabeerawo okuzzibwa obuggya oba kye tuyita revival, Katonda akomyawo ekitiibwa kye ne kibeera nga kyekyakira ku ffe, olwo abantu ne babeera nga balokoka mu bya ddala. Kagezi munyo amanyiddwa nga H.C. Leopold mu katabo ke akamanyiddwa nga okunnyonnyola okwa Zabbuli ku peegi eya 581 ayogererawo n'agamba nti nno singa tweyongera n'okubeera nga tetwagala kitiibwa kya Katonda okubeera nga kye kimasamasira ku bulamu bwange era mu bulamu bw'abantu, era n'okuleka Katonda mwennyini obulungi bwe bubeere nga bwe bukolera mu ffe, okusumululwa tekusobola kubaawo, wabula okusumululwa kubaawo ng'abantu bamaze okulaba ekitiibwa kye ye Katonda, so si ekitiibwa kyaffe ffe abantu. Kati abantu bwe balaba ekyo
aboonoonyi balokoka batya? Mu ndagaano enkadde tulaba nga obulokozi babwogera ku kununulibwa okw'omubiri okuva eri abalabe baffe ab'omubiri, naye waliwo n'okununulibwa okw'omwoyo, ekitegeeza nti eggwanga singa lyezuula nga liri mu bulabe obw'abalabe baabwe nga babeegongolodde, kye beetaaga kwe kubeera nti bakyukira Katonda. Ng'abaana ba Isirayiri bwe bakyukiranga Katonda oluvannyuma olw'okuzuula nti abalabe baabwe bali bubi, ne bakola ebyo Katonda byabalagiranga, naye ng'emitima gyabwe gyerabidde Katonda ng'ebikolwa ebyokungulu biraga nti no bakyukidde Katonda, naye ng'ate emitima gyabwe tegyeweereddeyo ddala okukyukira Katonda. Ensonga lwaki abawandiisi ba Zabbuli baali bakaaba ne bagamba nti singa afazaali abantu bakyuse okuva eri ebibi byabwe ne bakyukira Katonda, olwo Mukama Katonda n'alyoka asalira omusango abalabe baabwe. So bwe kityo bwe kiri n'ennaku zino, nti no abantu Katonda ayagala atusindikire okuzibwa obujja okwa ddala, era abantu ababeera mu kkanisa okumala emyaka n'emyaka babeere nga bakoze batya, nga balokoleddwa, era bwe batyo bakule n'ekkanisa ebeere ng'ekola nga yeeyongerayongera, era nga naawe abagamba nti nibakkiriza Yesu nga nabo beegatta ku kkanisa, nga bw'olaba mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olw'16. Naye Omwoyo bw'asindika revival eya ddala, ojja kulaba nti nno Katonda abantu bamwetaaga ne bakyuka okuva mu bibi byabwe, era bwe batyo ne basalawo okumugoberera n'obulamu bwabwe bwonna. Kati revival eyo ojja kulaba nga Katonda ajja kuteekayo ekkanisa agiyimusa okugijja mu vvu n'agiyimusa. Katonda aba asobola okubeera nga abantu abataddemu okubeera nga bamwagala nnyo n'okusuubiza ne basuubiza obutakyuka kumuvaako, nga bw'olaba mu Zabbuli ey'Ekinaana akatundutundu akasooka. Era bwe batyo abantu bakyuka ne batandika okubeera ng'erinnya lya Mukama libakoowoolanga mu buli mbeera. Zabbuli ey'Ekinaana olw'18 akatundu akokubiri. Kaakati eyo ye revival etandikiddwawo Katonda, era Katonda abeera nga agulumizibwa mu revival, era bw'atyo n'alaga amaanyi ge ag'okulokola. Katonda revival etandikiddwa ye abeera nga atandika okuyamba abantu babeere nga bamugondera. Katonda agulumizibwa mu revival etandikiddwa ye abantu ne babeera okubeera nga babala ebibala, era ebibala ebirungi ebibeerera. Era revival Katonda gy'aleese ereetera abantu okubeera nga bali mu bumu, era nga bakolagana bulungi, kye bayita unity. Era revival Katonda gy'abeera aleese yeeyo revival ereetera abantu okubeera nga Katonda beeyongera okumumanya, era nga bamumanya mu buziba. Okyali ku program emanyiddwa nga Revival Uganda program, nange omusumba Mugoya Michael. Webale nnyo okutwekuumirako, eyo ye revival esindikibwa Katonda. Kati katugira tuwummulamu, n'oluvannyuma tugenda okumaliriza ensonga eno. Mukama agira akukuumira ku Revival Uganda program. This is Uganda TV for you.